Ita Shiba. Ate by the way, erinnya lyo Shiba. Erinnya lyo Shiba. Wendiberanga ntuse ku bantu abayingira Luminati nga bamuli munda mu ye. Ngenda babulira erinnya eryo. Ngenda okutuuka iwayiga. Nga yiga ngamba nti kati nga yiga azibiriza amaaso. Ngazibiriza amaaso nga agamba ho. Nti Kango. Ekintu kye wakoze janguzi kulabe. Nagamba eno tewali ssanyu. Kati yalingange ngamba nti eno gye tuli tewali ssanyu. Eba mukutu guno tukomyewo ne mukulu Pastor Kango Enjoga Abdel abalaba party 1 nga atunyumiza ebikwatagana ku Luminati ngeri gye bamuyingiza nga yetamanyi. Abagoberera akatambi twakoma nga atidde okusaddaako okunywa akasaayi n'avaayo yenalowooza aliwo gikumba anyingidde. So tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri ate tugenda leeta ebitundu byonna ekyo paka story eno yonna gyenaggwera naye nga kyetugezaako okukola si kuba promotinga wabula ggwe ayayaanira obba joyininga kiki kyoyolekedde okwolekera oba naawe abirimu obivaamu otya kuba noono kyemmanyi yabivaamu musajja mulokola aweereza Katonda. Nsanyusa okukolaba nate. Nange nsanyusa okubasinkana era kanziremu mbeeyongeza amannya nze Pastor Kango Enjoga Abdel njagala nnyo Yesu era mwagalira ddala. Bayibuli eyogera negamba nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitowereddwa kuno kuyinza okubeerako alaba vidiyo eno oluusi wa Luminati yayingira mu Luminati naye yeetaaga okumuvaamu kubanga tali mu kirungi ebyaddala tali mu kirungi kubanga wuli weetaaga okumuvaamu jangu nsisinkane njasobolera ddala bulungi nnyo okukuyamba okuwa counseling ekuyamba okulabika nga omuwona. Akusanga wa? Nsanga Matugga. Nze nsangibwa Matugga. Bw'otuuka onkubirako ku ssimu yange eri 07 07 9 3 12. Eyo namba yange y'essimu era ngikwatira ddala mbeera online 24/7 era n'essimu yange onkubirako ebbanga lyonna w'oyagalira wonna. Toli kugamba nti kiro, toli kugamba nti osooka onsabe permission, just call me. Ate okyayinza ddala okubeera ng'onkubira Mukama n'ambikuulira obulamu bwo bwonna n'enjogerako eri obulamu bwo. Otya okunywa omusaayi obagamba sibisobola enziruka. Bagamba sibisobola ngenze. Kati we ngenda nzire waka. Bannyabo ne basiba bampuliriza. Bwe natuuka ewaka natandika okulaba ebintu bye natandika okwewuunya. Ovuddeyo eri gwe mu buliwo olaba tojoyininze. Mu buliwo ndaba sijoyininze. Kakati ntandika okulaba ebintu bye sitegeera. Nga ntandika okulaba nga ndi mu meeting n'emisota tunyumya. Ntandika okulaba tuli mu meeting twetoloddwa ekitaba ky'emisaayi. Ntandika okubeera nga buli wenebakawo mu ddakiika ntuninnyo nga mugumuka nga neekanga nga nzina ntuyanye olumu nga nzina sitegeerekeka nina Katonda wange ye ngenda kukola ntya kino kiki. Kati netandika okwagala okunoonya Katonda. Bwe ntandika okunoonya Katonda okunoonya engeri gyenva mu Luminati era automatic kye nasooka okulongoozaako nasooka kulongooza ngendako omusawo kubanga tewali bakafuliro. Omanyi bakafulu ne kafuliro ndowooza osobola okufunawo enjawulo. Abayina endeku ezitambula era entwetwe eyo mu kiyuuni ffe baatutya. Mwaba atambuza endeku. Ffe twatambuzanga endeku. Ebintu by'endeku okutambula byaddala. Si bya firimu bino etwamba ejjini ly'entwetwe. Nkubulye baaba abasajja abalogo gye bali entwetwe eyo nga babi nnyo nga babi ddala. Endeku esobola okubanja. Kati olunaku lumu kankubulire wagenda ne wajja emmotoka ewaffe eyo kubanga ffe twabeeranga n'amatogero. Amatogero ekigambo ekyo oyinza okitegeera kubanga ekyo kigambo nkisenga nsanga abantu bangi nga bakimbuuza nti ettogero kyeki. Kati akabonero ka edda Abaganda oba Ebuganda ne bw'obanga toli Muganda naye ng'oliwo Ebuganda edda waabeerangawo ensuwa eyalinga ennene eyalembekebwangamu amazzi ku mulyango ku lubalaza lw'ennyumba. Kaakati olunaku lwakya lumu abasajja baava mu kibuga eno e Kampala nga waliwo okuziika ennyumba nga 3 okuva we twali tubeera. Kati we bajja eyo Nomboozi mama wange yagimpa jjujjuzi wano. Manyi mama wange mukazi munaddiini ali awo. Ate agenda ogimpa olwedde nange emboozi nagiwulirako ng'ate nange ndaba nga abijjukira naye nze nali muto.
kakati mbu oli ajjange ng'emmotoka nga bajjanga batuuka baviiramu awo ng'emmotoka bazipaakinze ng'olugyamu tebalina eno gye bapankinga gye bagenda okuziika kubanga zali ennyumba nga 3 okuva ku yaffe okutuuka kweri. Kakati munnange maama wange tata wange ng'alina ensuwa yaawo, kumbe ye ensuwa ye awo wagitereka ke kakodyo kakozesa okugitereka okukwatirako obutego bwe. Kati ng'agiteekamu eddogo lye, omuntu avudde from nowhere n'okwata ku nsuwa yeeyo oba ogenda mulimira yiika ennimiro ekiro. Ng'olima ekiro waliwo by the way waliwo abantu abafa ne babaziika n'obaziika naye nga bambi tafudde nga bamubbye bubbi nga balina gye bamutadde. Eri alyako mweno mumanyi yafa? Nga mwe mumanyi yafa nga naye ali eri alimanku yawambibwa. Kati baba batutte ki? Ebyaddala sinza kumanya nakyenyiza kugamba. Kati abatutte omubiri gwe nnyini kubanga ajja n'akugyamu omwoyo, wamala okugyamu omwoyo n'akuleeta n'akutuusaawa, wamala okugyamu omwoyo n'akuleeta n'ofa waneeno mu buliwo n'ofa. Kati wamala okufa ye n'alinda ne bakuziika. Kati wamala okuziika kati ye kiro n'ajja n'akola eddagala lye ne pulaani ze n'enkola z'ebintu bye, alina enkola gy'akolamu ebintu bye. Wamala okukola enkola gy'akolamu ebintu bye n'akwata waliwo emiti gye basimba ku malaalo okwo. Kati wagusimbamu omulambo guno gulina engeri gye guvaamu nga naye teguviiramu mu kifo awo nnyini ekyentaana mu buliwo. Kati wekimala okuvaamu omulambo gwo ne gumala ne guvaamu ne gujja ne gumusinkana ewaka. Kati n'aguddiza omwoyo gwagwo. Wamala oguddiza omwoyo gwagwo kati n'akusibira mu kisenge. Kati gweziwera ssaawa zo 4 ez'ekiro ng'ogenda okalakata enkumbi mpaka ku ssaawa 11 ng'ovaayo ng'ojja ng'odda mu kisenge. Ekitegeeza si buli aziikula omuntu nti aba aziikudde ennyama kulya. Nedda ssebo. Abamu batutte bakozi baabwe. Bikyaliyo ebintu ebyo. Ebintu gye biri ebintu bya ddala. Ate era kanti kababuli kati ate babirongoosamu Luminati yabirongoosamu. Ebintu bya ddala abantu bawambe. Abantu sitaani yabawamba n'abatwala n'atandika bakozesa bwenzi. Abantu n'abawamba kati abamu sitaani emanyi yanyumirwa nnyo byononese. Awamba abantu ne bagenda mu bisiyaga. Gwe n'obeera mpayiddawo ekyogereko eky'ebisiyaga. Siraba kalungi kabirimu. Naye ababiri alaga eddembe lyalitana ddembe. Nze nali mu kkomera nga bansibye olw'ebigambo bino era byenjogera. Kati twasangayo omuwala ndasangayo buli ano nange muyise muwala musajja. Twasangayo omusajja mu kkomera nga bamuyita Shiba. Ate by the way erinnya eryo Shiba wendibeera nga ntuuse ku bantu abayingira Luminati nga bamuli munda mu ye, ngenda babuulira erinnya eryo, ngenda babuulira ebintu bye bakola. Mukomera nga musajja yayita Shiba ng'akola mulimu nga ye alya bisiyaga. Yalya gwe balya ye topu ye dawuni ye Shiba. Kati Shiba kitegeeza mukazi. Ye dawuni. Kati nga abasajja bonna bali muli jjukira ekomera ky'ekintu ekifo ekitalina ssuubi ng'essuubi lyakiggwamu. Badira ne bakola ebintu byabwe mu ngeri ezeewuunyisa. Kati twali tulya kati oyo Shiba olw'okuba baggwamu essuubi nti nze siriddamu kufuna muwala yenna yina gwe nneewaka naye, siriddamu kudda bweru, bansiba bulamu bwange bwonna. N'asalawo ye wabeera ng'ayagala okwetaasa ng'agenda ku Shiba. Kati oyo Shiba ye olw'okuba omanyi waliwo sitole ezitambula ate waliwo nze ebintu byemmanyi lwa nsonga nze nakulya mu bulamu bwa kiyaaye obw'ekiyaaye nno obusembayo. Kati ebyo ebintu ebyo ebyebisiyaga ebyo nabiwuliranga nti osobola bakuwa miliyoni 18. Ebirambo waliwo amabaala agamu gemmanyi awo mu kibuga Kampala nagaketta nako nenkakasa ddala nti ddala kituufu abantu abo gye bali ne bakusiyaga. Akati nze kye nakola bwe natuukayo nasanga Shiba ngaye Shiba abamusiyaga bamusiyagira chapati ya 10. Omwa chapati n'akimala. Kakati nga neewuunya kati gwe omuntu ali waneeno oyinza okubeera nga totegeera kiki naye nga bamuwamba nga amalogo ago baluminati nga muwamba asobole okupromotinga kya promotinga abantu bakirabe nti kirungi
nagambye nti akola ebintu bye nga biri upside down. N'olw'ensonga Baganda bange abampuliriza bwe njagala okusimba akati awo nkusabe gwe wena awulire ebigambo bineeno nti waliwo ekintu ky'olabanga ekiyinza okubeera ekirungi naye nga tekirina mugaso. Abantu bangi bazikiridde mu bintu ebitategeerekeka. Amazima gali nti tumaliriza abantu babaliriza nga bafudde ne lwa bintu ebitali mu makulu. Kati wejjoji wamba abantu kakati ovaayo eri odde ewaka toyingidde Illuminati naye nga mu butaliiwo otandika agalooto. Ntandika agalooto kati ntandika agalooto nentya nenzirayo eri mu nsaasi zaffe nensooka ne mbabuuza bajjajja ki ekigenda mu maaso ne baŋŋamba mwana wange muzzukulu konzi wangi jajja bwe katajirya ayina engero zyangerera nga nakuziwulya siziwulyanga kubanga jjukira nze mubuliwo nze ndi Munyarwanda lwakuba nti no okulidde mu Uganda naye era waliwo ebintu kiri ekyesigalizaamu okubeera nti noli Munyarwanda ebyo byotamanya oliwo byotamanya kakati mba ndi awo ng'omusajja ngamba olunaku simanya olwamutenza ggulu simanya ate biki ate simanya biki ng'omusajja atandika okungamba ebigambo bye saategeera kati nga mugamba nze kindeese wano eno njagala kumanya birooto mbiwona ntya nga ngamba kakati omanyi muzzukulu konze kwata ejjambiya eno ntiye genda ogiteeka emitweto w'omufaliso weebase kwata essaaniiko ery'emmere liteeke ku mufaliso gye weebase wansi w'omufaliso togenda loota birooto ebyo. Nkakasa bulungi nti abamu abampuliriza bali babagambyeko ekintu ekyo okwezizika amasaaniiko weweezika essaaniiko ba ejjambiya toloota birooto ebyo bibi. Bannange gye nakoma okubyezizika ejjambiya nnyini gye nalabanga nga gye bakwata n'ensalako omutwe kati omutwe gwange nendaba ogutadde wali ate nendaba nga ate nze agenda okunywa omusaayi gwange kati nentandika okutyanga nempunga nentya neneraliikirira kati nenoonya esolution nembula kati nengendako ku musawo era omulala naye era nannemererwa kati era nannemererwa neŋŋamba kati nkoze ntya nensaba neŋŋamba kati ne bampa amagezi nyendeke waabizzaayo Agosti Siiga ng'akyali mulamu kati ate Agosti oyo giyiga already yali mukwano gwange atya ize uyaleetera Magi Kayima nze nabazanyirangako omuzimu gw'omwana Senkima waliwo oluyimba lwe bayimbanga kati nga nze aluzanya comedy nti ndabye n'omuzimu gw'omwana Senkima era mu buliwo nabawangayo n'ennyimba kubanga nze manyi oyiye ennyimba naye ate okuyimba kwange si kulungi nnyo akati awo ngenda okutuukayo wayiga nga yiga ngamba nti kati nga yiga azibiriza amaaso ng'agamba nti Kango ekintu kye wakoze jangu zikulabe onzi jangu zikulabe ategeeza ki konze kiki otegeeza nagamba eno tewali ssanyu kati yalingange yali aŋŋamba nti eno gye tuli tewali ssanyu kubanga ye yali ali muli munda kakati naŋŋamba ekyokukola kiri ekya kiri kimu tumalirize emikolo tolowooza ku byakuvaayo kubanga avaayo afa avaayo agwa ddalu fundikira kyewatandika kyekyakugira mu bwongo ng'omusajja Katonda eno gwe tumanyi ng'owa Katonda yakuwa obubaka bunoddu tekyankanga lwa nsonga nali mpuliddekoko nti Illuminati agaba amaanyi agaba feemu agaba biki ebyo kati ekyo era ne mu mayindi zange ebyaddala ekyo kyabeerangamu nti n'abasumba abasinga bonna ba Illuminati kati saayekanga nnyo nga mugamba tewali nkola ndala gyetusobola kukola ng'agamba baaba teri nkola ndala onzire ntiye nga mugamba kati nkole ntya ng'agamba kwata akaweta ngampa akaweta nga nkenaanika olugalo nga ngenda kati bwe nagenda nenebaka naloota akaweta kantemyeko engalo zonna nga nyina bikugguwe biti nga ndaba nyina gakugukugu ge gali mu kuzina we gati
ninga katonda wange nyero kuzukuka nga nze nantuyanye nga nobuli buto bye nga ndabika ddala nti nva mu lutalo ogezaako otyo okwewala ekintu kiri ebiseera ebisinga obungi abantu bangi wagezaako okubikula simu yo oba ku Facebook oba ku Google Play naye ng'oyagala ng'onoonyereza ku ekyo kweyo Illuminati kati gwe n'olowoleza ddala nti byagaana naye kati Illuminati tatwala abantu batalina gifuti kakyakola nga kyeyakuwaamu kyali ekya kimu nga yakisalawo akwate mukisa gwo ng'alaba gwe tolina makulu n'akwata omukisa gwo jjukira emikisa bagikola exchange era namwe abandaba waliwo omuntu akute sente ebyaddala n'ozitereka okumala ebbanga ng'okola sente teziwera ebyo byowulira nti sente zimpita mu ngalo ebyo byowulira nga buli kyokola kyona kyona kidda mabega osobolera ddala okubeera ng'omukisa gwo baaguwanyisa kati Pastor Kango kyazze okuyamba oba ensonga lwaki Katonda ayagala okumumanyisa ebintu ebityo ayagala kuyamba ku ngeri ki gy'oyinza okuwona ebizibu ebyekuusa ebyefaananyirizako ebityo omanyi bw'obanga oyagala okuyiga emisege oyina okufuuka emisege bw'oba oyagala okuwangula omusege oyina okubeera ne confidence ng'ey'omusege ebiseera ffe twalina engo omanyi ffe tweddira ngo kati engo yaffe gye twalina nga ffe tugiyita ngo yaffe naye mu lufunze sitaani waffe gye twali tuyina akaseera ako nga we tuba tutambula ekawungeezi atuwerekera etwerekera engeeyo physically mu buliwo era kasa butambula ebawerekera waliwo webawerekera nge amagumba gayo gawulira gavuga gamenyeka manye engeeyi nengeri gyegena ngekulamu amagumba kati ate waliwo wejja ngeri no molosi nolowooza n'okulowooza oba kipusi kyagejise bugezi naye nga ngo we twali taata waffe era ekintu kyemujjukirako kyesiri erabira taata wange yali muyizzi nga yalina omusambu ogwo empewo ey'okuyigga kati ngegena ne mulinnya n'asimbula omuntu omu n'atandika okugoba engabi n'agikwata ng'agoba ngabi ku bigere kasaddungu amutembejjoba kasita amutemba bw'ati ng'olyoka owulira emisinde ate nga tabeera mu ngatto olota kati bw'olota ekiroto nga olina bikuggu ki ekyakuddira awo bwe naloota nasuukanga buli lunaku nalwalanga kutya ate teri kintu kibi baganda bange bampulirizanga okutya okutya kintu kya bulabe nnyo kati kyo kiri kyayongeranga buli lunaku nga nyongera okutya buli lunaku nga nyongera okutya akaseera kaatuuka neŋŋamba bannange kati nkoze ntyo okubaala kinene ekintu kiyitamu bwe ntyo nenkwata nenzira ewaka nentuula nenjogeramu n'omunnange omu ne mugamba nti naye ebyaddala nyina ekintu kye nakola naye oba natya olw'ebintu bye bandaga mu kadiba kali ke bayita ettogero oba kiki naye okuva ku olwo okuva nabitya nafunamu obuzibu mbeera mbiroota bulijjo ekiro naŋŋamba nno ggwe olabika wayingira mu ndagaano z'otamanyi kati waliwo omusajja wa Mukama akaseera ko yali akyali musajja wa Mukama naye kati Illuminati yamuwamba nga musumba nga yakajja nga ali awo ku saidi z'okubati vale nga akuba ng'ayokya sitaani ng'asaba nga kuno tekonna tekuliko atamumanyi kali kazeeke ng'era akuŋŋaanya nnyo ssente ez'okugula ettaka ekitali kibi kubanga naffe tugenda digula era naffe tulyagala tugenda zikuŋŋaanya naye bwakuba ate yatuuka nekimukuliramu omanyi sitaani nga nakozesa ebyo byebintu ebimu byosinga okwagala byo bya promoti kwayitira n'asalawo n'akusiba kyekiva olaba nze nkuwa amagezi nti sinza Katonda omu n'omutima gwo gwonna yagala Katonda nga weeyagala kubanga Bayibuli egamba nti ye Katonda wa bujja tagatibwako bakatonda balala kakati bwe basinga okunkonfusingira gwe wano muganda wange mba ndi awo nga ngendayo nga ngendewo oyo omusajja oyo mukwano gwange yantwalayo nga nsabira buli natuukangayo nga mpulira awantu wali siri comfortable nawo nga nziruka
kati wenziruka nga ntegeera bulungi naye nga mpulira sobola kuyingirawo kati wenziruka ngona nkwata omukono bano mukano gwange oyo yali antutteyo nga nkwata omukono kati n'abalanga banjekera kati nga nerwanako ng'omuntu nga ngasebo temunkwata wano sagala kubeerawo njagala genda bugenzi sina buzibu nga bo balowooza ndi mulalu naye nga ate ntegeera naye nga guli omwoyo gungamba wobeerera wano toyina mirembe kati negendayo nga wiiki namba nga buli lunaku bankwata bukwasi kati ate wentuuka waka ku kyendoosa ekiro ku kyenda byekiro oyagala tuzzaayo oyagala tusuulawo oyagala tutta kati gwagenda okusooka okufa mba ndeeta ejjambiya nga baleeta majambiya bagenda leeta effumu agenda linfumita effumu lintuukako waneno mpulya linnuma nga mpawamuka ngenda okuwamuka nga mpulya ni wano wannuma mu mutima wenti nengi kati ngamba enkya nnyina okuddayo ng'era nzirayo nenemererwa okuwona we nalemererwa mba ndi awo nga baŋŋamba waliwo nabbi oli kakongoliro onze tugende oyo nga nzirayo nga ntuukayo nga ntunuulira bwati nga ŋŋamba sebo onze wange Zabbuli 75 olunyiro lw'10 lugamba bwe luti na buli mayembe amabi gonna ndigazikiriza naye amayembe amalungi gonna ndigagulumiza banyabo ne baseba bampuliriza sitaani wabeera ayagala okuvunula ekintu nga bw'ayagala ebyaddala nasoma ekyawandiikibwawo ekitabo ekirigendayo kisome kati nga ŋŋamba inze ndi mayembe malungi gwe aye kati naŋŋamba nange kanfuula amayembe amalungi angulumize ngulumizibwe nze ate tufule onze nsina sida ekikulu sigenda kuddamu kuloota togenda kuddamu kuloota konze kale ng'akola byakola era saafuna solution walemera okugulumizibwa nalemera okugulumizibwa wennyini awo simba wakati basibwe tusinkane mu kitundu ekyokusatu baganda bange abalungi abatulaba jala be bazo okutulaba ensonga lwaki ndi wano eno esookera ddala ndi mu bikolwa by'abatume 3:19 mbagamba nti mwenenye kubanga ebibi byammwe bisangulwewo mukyuke mudde eri Yesu Kristo Katonda yatwagala n'atusindikira n'omwana we omu bw'ati Yesu Kristo yamukkiriza talifa wabula alifuna obulamu obutaggwaawo zikusanze gwe olunaku luli olw'enkomerero okutuuka nga ekitabo kyo tekiwandiikiddwa mu kitabo ky'abalamu njagala kusaba nti mukutu kuno bambi mwe subscribe sobole okubeera nga ng'ofollowinga waliwo n'ebigambo ebirala by'ogenda okubeera ng'ofuna ebikwatagana ku bino ekitundu kubanga tukyagenda maaso n'ebitundu bingi ensi eyo mpanvu tukyagenda maaso nga tubagirayo ebintu eby'enjawulo tugenda omanyi ngenda batuukira ne kuluminati batya wa promotinga entalo n'entalo yazikulira so n'olw'ensonga eyo njagala balaga ssente ya luminati ngeri ki bagifunamu naye byonna nga ensonga lwaki mbibalaga njagala mugezeeko okufuna entiisa n'okufuna okumanya engeri ki mugenda okwewalamu ekibiina ekyo ekya luminati oba 666 mujje munkyalireko ku Rock International Ministries mbayaniriza tulinayo n'abaana betwolabirira mujje tubeeko n'engeri gye twala obuweereza mu maaso n'abaweereza abaagala okujja okuzimbibwa mu nsi y'omwoyo mujje tuzimbibwe tuweereze mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu amina basonde banyawo mukize tusinkane mu kitundu ekiragwe subscribinga tulakkalira byonna bigenda kujja